Kiweze ennaku 65 okuva ab'ebyokwerinda lwe basalako amaka g'eyali Road Mayor wa Kampala Erias Lukwago agasangibwa e Wakaliga mu ggombolola y'e Rubaga ne bamukwata. Newankubadde ono yali yakwatibwa ab'ebyokwerinda yamala ennaku eziwerako ng'ab'enganda ze kw'ossa ne bannamateeka be tebamanyi waali. Nga bwayise ennaku ono yaleetebwa ku poliisi y'Ekira gye yaggyibwa n'asimbibwa mu kkooti esookerwako e Makindye n'aggulwako omusango gw'okumanya ku lukwe lw'okumamulako gavumenti olwali lutegekebwa Retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale kyokka n'atabaako ba buyinza bonna baabuulira ku nsonga eno. Oluvannyuma omulamuzi wa kkooti esookerwako e Makindye Sarah Basemera yasindika Lukwago ku alimanda mu kkomera e Luzira. Bannamateeka be bazze basaba kkooti okukkiriza Lukwago ono ayimbulwe kakalu kwayo kimusobozesa okugenda okufuna obujjanjabi kyokka nga kwonna kugwa butaka. Ono yasindikibwa mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako emisango egimuvunaanibwa. Kati olwaleero Lukwago ng'ayita mu bannamateeka be azzeemu okusaba kkooti emukkirize yeeyimirirwe oluvannyuma lw'okwasooka okugaanibwa omulamuzi. Tufayirinze okusaba okweyimirirwa munnaffe Ssaalongo Erias Lukwago okulaba nga twongera okulwana olutalo lw'okumununula. Kuno kusiika bulamu ate asiika obulamu tassa mukono. N'olwekyo tetujja kukoowa okufuba okulaba nga eddembe lya munnaffe tulikomyawo. Okusaba kuno akuyisizza mu nkola ey'omutimbagano. Bannamateeka ba Lukwago nga bakulembeddwa mu Medard Lubega Sseggona bategeezezza ng'obukwakkulizo bwonna obukkiriza Lukwago okweyimirirwa bwe babutuukirizza. Alina amaka ag'enkalakkalira agamanyiddwa. Talina nteekateeka ya kutaataaganya bajulizi kubanga n'obamanya tabamanyi. Si flight risk, talina nteekateeka ya kudduka mu ggwanga lye. Musajja Ssemaka talina gy'agenda kuddukira. Ate n'ennaku etteeka ze liragira okumuggalira nga tannawozesebwa enkaaga ezimala okuggwako aba alina eddembe okuteebwa. Sseggona atubulidde ng'embeera y'obulamu bwa Lukwago bwe yeeyongera okuba obubi. Agamba nti mu kaseera kano balindiridde alipoota ku bulamu bw'omuntu waabwe okuva mu kitongole ky'amakomera. Obulamu bwe si bulungi, tebweyagaza era bweraliikiriza. Etteeka litugamba nti bwe tuba okugendera ku ground eyo tufune ebbaluwa okuva mu b'amakomera nga bakkiriza nti basobola kulabirira muntu afaanana ng'oyo. Tebannaba kugituwa, tetunnagifuna, oba oli awo banaakirowoozaako ne bagituwa kubanga eyo twagisaba. So oba oli awo ebiro binaatuuka ne beekuba mu mutima ne batuwa ebbaluwa eyo. Naye nabo bakimanyi nti tebamusobola, embeera ye tebagisobola bw'abanga wakusigala nga mulamu. Kati ekirindiriddwa lwe lunaku olunaateekebwawo okulira okusaba kw'okweyimirirwa kwa Lukwago.